Janga asaba kuntawuluza n'omwami ono nga tulina obutafaanya wakati w'abaana bange nga buli wansanga ngamba yanzaalako abaana naye nze nga mugamba tonzaalangako baana yadde obumu bwaliwo nga twagalana naye wanzaalako baana ye ng'agamba ekitasoboka kyekyo sigenda kukkiriza kwagala musajja yenna yadde okwagala. Nange ne mugamba tekirina buzibu oba banjagala oba tebanjagala si nsonga, naye nga buli wempitawo na buli wansinkana amanja kimu baana era kiviiriddeko n'abaana bange okubanga balinaaga era buli omwanga abaana bangamba maama ffe tetulina taata waffe mutuufu. Tegeeza wali ogenda muzaalamu omwana? Soyagala muzaalira, yali mukwano gwange. Yali akuwa wi saavisi? Saavisi ne ziba nnungi. Kati mwagala namutya? Naye nga mukimanyi mweyagalako nebikola ki nebigwa era ne ku kyalo kwabeera kuliko mikwano gyange naye twebuuza tetuli ku kino era mikwano gyange nebigwa. Omwami ono yambeeba nga nkyali muto nga nkyasoma nemwebalankanyako kati bwemala omwebalankanyako nabivaako kati mu bukulu buno netwesanga netutandikira awo kakati ate bwe namwagalako ne mugana naye kubuulira okwagala nkwagala naye na taata w'abaana bange ajja naye bw'anajjanga onoomanyanga otya n'agamba nja kumanyanga kozo nti kale bw'oba onootegeera nga kituufu katutandikira awo nga tweyagala naye ne mugamba naye okweyagala siganyi kiro ojja kiro ojja misana bantu kukulaba nti nze ninawo ate kuba nekengera okutegeeza taata w'abaana nti ono omukyalawo ayina mukwano gwe nakikkiriza. Bamala okukikkiriza akati taata w'abaana nga ajja bwajja ekiro ajja saawa 10 bajje ku saawa 10 tubeera nfumbira naalya nakola kyasa nemfumbugumya amazzi saawa nga 2 ez'ekiro agenda anaabe akati mmala okugabugumya nengasa mu bbaafu nengasitula nitwala mu kiiko kya ssanja. Nze nali simanyi saamanya ti oba ono mukwano gwange yazze dda. Taata w'abaana amazzi gabugumye ntutteyo mu kiiko jangu ogenda onaabe. Sijja kunaaba ye ate nkoze mulimu ki ndeeta wano naabeko ebigere sijja kunaaba mubiri nzirayo emmanju no n'ebbaafu y'amazzi ntwale mu nju taata w'abaana naabe ebigere bansi tulabwe nti mpulira ebisanja bigira kwakwakwa kunze ate ekiri emabega w'ekiyigo okutunulayo bwe nti nga naba munywanyi ayimiridde nangamba nsonyiwa kagende taata si bwe gwali kakati nengamba mukwano gwali gumutta okwetoloola bwe nti emabega w'ekiyigo ng'alina ekyuma kye yali akutte bwe kiti akisuulawo nenga tambula nenzirayo mu nju amazzi saakwatako nalekawo ebbaafu nga byendowooza byebyo taata w'abaana ali mu nju asomesa baana be ye kino wakigudde otya kino wakigudde otya kano akabuuzo kakuuye kano bakasoma bwe bati kano ansa wali olina kukola bwoti teyawulira byaliwa manju kuba twali babiki fekka kakati anvaayo tuuka mu nju y'amazzi galiwo agogenda okunona ebisolo bigayiye saata wanana kunoonya amalala nti ataanaabe olwo ebirowoozo nga byagenze dda musajja w'abandi oba baalirwanye oba yali mukozi ati ate ng'omuntu namunnyonnyola koze munnange okwetaaga naye nina saakimukisa era saakimukweka yali akimanyi ng'obudde bukya ng'amala ennaku 2 nga ddayo n'akasongola mwana gwange ng'ajja nga muddamu saamuggalira bwe mba nimbi akiŋŋambe nti awo waayiddewo nga muggulira mama koodi nti kalibu nga nzigulawo ng'atuulaawo nga mubuuza yeegyebale wali ozadde dola dola nali muzadde nga mubuuza nga twebuuza gyebale naawe gyebale asigatira
nga nsiibula nga gamba kaŋŋende nga ddayo ng'akoma ogwokubiri nga nsikattira kati nga neebuuza omuntu ono ngenda kumwegobako ntya aba tayombye naye kyakinoonya koze ntya kwano gwange ono ate tusigale nga tuli bumu tweyiteko tweramuse twebuuze tukole tutya tukoze tutya lwali olwo nga ŋŋenda eri muganda we yali kiyamaani mu kiseera ekyo sembuzi oba yesembuzi ono si wa takisi ono mukinjaji kati essaawa eno oba ndowooza yesembuze omumpi nga ntwalayo ensonga zange era nga bwenzi bayitiddemu wano namugamba naye omuntu ono mu myaka gye mutuufu namutwala nga agenda okunyamba nono tujja kwekuuma ajja kunkuuma oba mulaba akuze muki mu myaka kakati nga mbimuyitiramu nga mbayinja kumugamba kale nesimugambangako nti mpa ebbaluwa ngende musibe olwakino nakiri nedda ono mukwano gwange nga nze ngenda mirimu gyange nkwata akagaali kangenda kusala ndagala zange ngenda kusuubula bifene kusuubula amapaapaali mpangaali kukuba emmotoka egasange egatwala mba tambula nina endagala nkulula ku kagaali nga musanga mukwano gwange ono nga ngamba n'olyokanga ompawaabira n'oyogera kino na kino sigenda kukkiriza kwagala musajja oba okukwagala mukwano gwange yasanga banjagala naye n'atandikiraawo ate ekyakijjeewa nze nesirikira saagalawo mpalana manekoti yaye abamanyi abaana abakwagala ab'okukyalo salina era nga baalinga bamekeyo ku kyalo salina kubanga bali yali abamazi yali ayogeddeko ofunafuna abo baali ba mu buto mu buvubuka abali ku kyalo ono kwali ali omu naate essaawa zino tekintwalira budde mwogera kubanga ye byaggwa lwaki ate musoma lwaki mulabisa era kyova olabanga nange kinnuma okundabisa buli wempita oyo mukasembatya buli wempita mukasembatya sembatya tugamba yakuzaalako abaana babiri era yetaaga abaana be ate bwensanga munnange ono mukwano gwange naye kyaŋŋamba emirembe giriruddawo abaana olwaleero bagamba tebalina taata mutuufu basebo kwe kujja wano mututawuluza obumu busigalewo naye abaana baani abaana si babe tekuli buwe yadde n'omu okujjako bw'abanga ye alina obukakafu obanga akiwakana nze kyensalawo nga maama siri waggulu w'amateeka agenda abakebesi naye omu ayogerwako yambulako simanyi abeera oba amulina oba tamulina era lumu nagenda ewe ne mugamba wangamba abaana bange nti babuuko era buli wonsanga oba mmanje bwenakubye ku ssomero essimu baŋŋambye omwana bwe yamaze ekibuuzo kya siniyafo naye yasigazaayo ekibuuzo ekirala kya wiiki ejja taliyo era newakati yatuuse ali wano omwami namusanga mu nyumba ng'ayoza yantanulako olutalo konze waipa nkwate obusapatu bwangende yanuma kabina bwamala okunuma akabina nange okumwetawuluzako nalaba akutamyaze mu bbafu ne muluma omugongo nentambula nenkolaki abali mukubo tomuta nembabuuza ku babiri waliwo wanaakubya enduulu tuli ba mukwano simusabira kibi simwagaliza kibi nsaba muyitengako nga twebuuza oba omuweeyo nga lunaku mwezi ate sisobola mugamba nti ku kyalo nayagalako gundi tomulaba era ebiseera ebimu agenda n'agamba oyo lwaki yeesibye ku oyo gwasookeddeko era oba omuwulire enjogera ye waali awo nesobola kuva eyo tolwokuba omusajja ono kati ali bwati kamwesibeko bba wange kiri kyakola ki kiri kyaggwa nkojja wano kiyamani mutwalira lipooti abantu bamukulu sembati abandi bubi nasangako omwami omu nga yeesibye katambaala ku maaso muvubuka amaanyi ageewulira
akati yalaba nzija nvuga akagaali kange yamala gakwata akagaali nansika n'engweri ani oyo neno omumanyi ono abaayi oyo wayi tetumumanyi bamubikiriddeko kyokka bakukyalo mukama andeetera madamu omuvubuka oyo yeesibye akatambaala ku maaso gwe bwolaba neeyodde wano asise eggaali n'enkuba ekigo yaani abeera wanti abeera kuno oyo mutabani wa Ssemwanga olwajjawo akagaali nadduka misinde wa mwami nsereko ojja kundeetako obuzibu simulinaako omutawaana siyombangako naye nga muganda woono yazaala omwana oyo kwegamba n'abantu be bankolako olutalo ekitali ate kiki kirungi kakati olutalo luva kuki butayagala muganda waabwe ono ayagala ngende nfumbe mumakage nfumbe mumakage ng'olemeddewo nkugira banaye nkugira twagala tuwumbewumbe ensonga zino nga buli mwategedde mutunnyonnyole mutubuulirire obumu bubeewo kakati kiyamanyisireko esobola omukubira essimu oba mpaayindi n'agamba oba ninde Ssemwanga gye omuvubuka ono mubuuze nga n'ekitaawe waali nemugamba ebyo gw'omanyi nze ndeese ripooti ngenze ndi ku kyalo kyewaabwe ensalako endagala ndi musuubuzi ngulako ffene ngulako amapaapaali kitegedde omukazi mulungi alimu eriiso omukazi mulungi omukazi mukozi era bino kiyinza oyo mufiirako sagala bamukwanasa sebo omukulembeze nakino kiwuliriza bw'obanga onoonyeza amawulire eyo ku kyalo kwono gy'abeera ojja gafuna ojja kubifuna ono byanjogerako mukazi wange sagala muntu yenna amukoonako katimba ekyo kiba kiwedde ekyomuvubuka oyo nga wajjawo omwana baana nabasanga bava ku ssomero ndi mu biragala byange ngubyegubanye nkulula ntwala emmotoka weeneebisangira akaana nga kanvuma kaana akawala keeru kalimu oba ku myaka nga 10 oba 12 ataliwo opima mupima gwavumya omukazi oyo kati omukazi omuvumira ki omukazi akulula ndagala ze omukazi asomba ndagala ze bana ye mwana wani omwana yansona nenga mwana wani ono tutufu omwana oli kumpe muzzukulu wange kuba muzzukulu muyina mu myaka ekyo omwawali muzzukulu wa Ssebiyungu uwa wano mukito olwamala ozisomba omwana yadduka misinde ewajjajja oli maama woono amuliiriddemu gyesaali ekimira kyokirabi akati nga nzija mbasina bangenda okukyama bwe nti omukadde nangamba onoomukola kinno wuuyaawo n'okumulaba omulaba oluzi onoomukola ki omwana omuzzukulu eyanvuma abeera muwala woono bagamba muganda we yamuzaala ebyo byonna nabibuuliriza mwana ono kuneerondera kiki antwaleyo ripooti sijja kuba mwana oyo kuba nsobola okumuvunaana omukubaye mwana gwe sagala kumanyira yangamba olowooza onoomukola ki okumutunulira omutunulidde era mutunuleko otambula ogende nentuusa enzirayo wa mwami nsereko nentuusa ripooti ku kyalo nina okukolako nina okusalako endagala kuba noonya fiizi z'abaana nemugamba omwana afaana bwati ne bwati nagamba mutegedde abeerawo bamuyita Nakirijja mutegedde nemugamba afaana bwati amaaso gali munda mweru bwati mumpi nagamba mutegedde ye gundi ali wa mukyalo oyo ti nemugamba naye muŋambireko ebyo byonna byetoolola biva kwani Sembati mwagalwa mukwano gwe nnyo wempitidde mu katale era sebo nsaba ntegeeze nsaba okunnyonnyola omuntu ono abantu bonna batuleetedde entabuka wakati wange naye okunnyonnyola omwami nja kugamba otambi mikwano gye oba baganda bw'oba baani besimanyi ndaba feesi gw'oli mu kasembati ate ono waawa gw'oli mu kasembati ate ono waawa gw'oli
ensonga kindeetedde obuzibu n'abandi kwegombye bagamba kimu nti oli mukasemba tya bwe bansanga nebamukulekera kyamaani bwe bansanga ne musuubuzi munnange naye gwe wakikola otya senga nkyalemedde mu biragala akanyanya nga mpulira kapaapaala kalinnya kati balimu 5 kamwe muliisa buti wakikola otya okulinnya okuddamu ekyo amangu ddala ng'ono yabitegedde dda tukomaawo era oli kyava era yavanaga oli kumuka omusajja mukasemba tya bikomaawo erinnya lyonoonesi kaakati ensonga egamba nti wali omuwadde okujja ekiro agerolaba nga azize emisana nemukomyawo awo natandikira okufuna obusungu obumwegobako nga nfunye akakwate kali naggaana okujja emisana atoza emisana wakyamaali nabiri biveeyo itegeeza yagoberera ebyekiro yamaana addanga ekiro yali abigoberedde nga akola bulungi was making it very well nga banyumirwa kyekituufu yagambye ono mukwano gwe naye kambuuze olowooza lwaki semba tya akulemerako kuba eri abakazi abala mukwano gwange waliwo etteeka eriyinza okwawukanya abaagalana weriri ate waliwo etteeka eriyinza okunkaka nti yagala bw'oyagala oyagala bwesaagala saagala ate wamwagala gwe oyagala okwagala kusigale naye bano abateekamu bino ebiriwo taliwo era gwe kino tozeemu mukuteebereza kwo kiki ekikumwagaza kiki kikyolina ekirungo ekyamaani yamuwomera nange kyamaani ekyo nkivunula entya mu luganda teebereza mukwano gwange waliwo ekirala kiyinza okusingira okwagala ono mukyala obedda kwayogerako wali obaddeko n'omuntu ng'omwagala nga newaba alina kyakusobezza nga wadde kinaineye omusonyiwa nemweyongerayo kafuna ebigambo ebituufu ebyokukozesa nakino kankinyonyole bwe nti oluvannyuma lw'okumala omusanga emmanju w'ekiyigo singa teyali mukwano gwange owannamaddala nali ntandikiraawo teyalizeyo kudda waka mwatandikira mu kiyigo bwe namusanga mu kiyigo nenfunawo okunyolwa kiki ekibadde kiyinza okubaawo ebyo nabireka ng'akamusonyiwa era yajja ne mukulira ate lwe yakuguluma akabina ebyajjuuzi mubuuza omwana gwe ayogerwako ali luddawa omwana wange gw'omuyina nti kati wano omulabawo ngamba owayantabukidde nkwate obusapatu nfulume nanuma akabina nange akutama okwoza engoye ze nange ne muluma mu mugongo abali mukubo nati wulira abali mukubo wali omukazi tomutta omukazi gwe omusajja gwe omukazi gwogenda kutta nembabuuza mulabyewo akubye enduulu sebo mumumbuulizeeko oba yakuba enduulu oba nze nakuba tewali yakuba mukwano gwange akati kikyoyagala olwaleero ajewo olugambo wange amalewo olugambo luli nkiraba tekuli baana be singa kwali kunaalibadde mugamba omwana ono wuwo oba tewali kiŋŋaana mugamba kusalawo siri mu bufumbo ndina kyeyombokedde kyoba oli awo bwe naagamba nti ono wooli obufumbo buyinza okukola ki okuggwaawo nedda naye ngaokujja ekirajjenga kunaaba kusalawo okwange singa tunaasonyiwagana senga ddiriza ate nabana akugatta ennyama abagenda basaamu supu abakomeku abagambe efe oyo omukazi twayokana gye twakoma mwalabayo kiri kyama kyaffe naye nze nange weba nkwagadde ntubola okwogera ku mulongo oli mufumbo ani nze ndina kyembekedde ate omusajja olwekasongola wena kasongola olugambo lwamukomya takyajja nange nenkisaba abeereyo nga mulamu taata w'abaana naye ng'empuliziganya weeri mu bulungi
yalina omwana senior 6 gwasomesa sente ne ziggwawo n'amumpeereza nkuwa essimu oyogereko naye owulire naye ng'ensonga z'omuntu wa wansi Ssembateya abazikwasaganya bwezirikira obumu singa bubaawo webutabeewo nayeyongera mu maaso na bano abateekamu kino nakiri abavubuka bano abavubuka nga balina amaanyi bakozesa amaanyi taata w'abaana yagamba ate ku nsonga eyo alyoka atandika n'obutajja ku nsonga y'ono taata w'abaana awulira olugambo olugamba nti abaana eri waliyo ababanja abaana nemukubira essimu yagala okuwulira kikyagamba omwana ono school fees nagamba gwe tokola kola wa senior 6 sente za nnemi oba olina obusobozi mutandikiraawo ne mugaa kituufu omwana yatuuse naye namutadde mu mirimu asale endagala asombe fene tukole tufune sente zimwongerayo era n'olwaleero ssebo ali Kyambogo zaamuweerera n'owa senior 4 zaabadde amuweerera kati oyagala Ssembateya akuyamba owa P7 zaabadde amuweerera naye bwe mbwawo aba ekiganyi taata w'abaana omwana ono nga omwana ono kakati asula ku nsiko kwanza akoye owo watendeka wakusula ku nsiko kati ye mukaka biyitewo nnyo ye takwata ku ssente ono mukwano gwange oba alina oba tayina wangi mukwano gwange oyo wowe yakumalira ebizibu byo ate era mu kumwagala namwagala mumanyi nga ne taata w'abaana bange musajja alina nti ontalina wadde naye sijja kuwalira nti nali muliddeko sente era ne ku kyalo ate ekyanyiza mwami ono bwe yanyumizaako ku kyalo bamubuuza omukazi oyo wayita oti mwagala ti ate oloza nina kyenamuwa namuwangayo 10 n'ekinuma 10 kiyamani wuliriza ne batandika okumpita kawukulu 10 bamba linnya kuba oli bamubuuza n'omukyalo ewasala amagezi kyomwagala ye wamuwaaki n'agamba namuwangayo 10 nemwebakako nemuma ebyama abijjayo kituufu taata bw'abaana kati kituufu yakwanga 10 kituufu 10 lwe yampanga ndwogerako bwe nti lwe yali ayina lwali lunene era oli eyaŋŋamba essaawa eyo namubuuza 10 lwe yampanga olwa sabbuuni ngule naabeko mbe bulungi ndabike bulungi olugoye lutukule nange naabe kati ayina mmeka kati oli Owennakasongola yamalanga ennaku emyezi Owennakasongola yajjanga buli wiikendi nga kati wamunoonyako ssente aluwa tiwamwagalako ssente mukwano gwange naye abantu be oba n'emikwano gye tegende bulungi era abeeko kyabagamba nti betwatuka buli twayawukana kati ne obumu ne bwe buddawo bali basigala bagamba nti abo bayawukana tebatuka gindi temwabimanya mukwano gwange ningera mukwano gwo twagala ajjemu abantu bano abalala gwe kyogamba bwe tuba nga tusigale babiri kamusomereko nendoza bambi amakubo gyempitira yatuuka n'omuyingira mu bwongo eriyo ku kyerimambula kati kigalama eriyo ku kireka mu katale gyentundira endagala eriyo ku kiteredde Kisaaba Lusagazi lindako damu omenye kubanga kyerimambula kati kigalama kigundi Kisaaba kiteredde Lusagazi Kanjuki nekireka mu katale gyentundira endagala mukasembatya ayina abaana Sembatya yagamba abaana jamba mukwekako Sembatya ekyo kyama kyaffe kyamwe babiri akisirikire oba omanyi nti njogedde kya bulimba nti ddala we ngugamba abaana leeta obujulizi akuba ku meeza naye maama Sembatya yalyanga n'Owennakasongola bwalya
oba olwokuba ye talina bwe kyova osalawo nti ki nti abaana kamba wooli alinamu kino nkiddamu bwe nti bw'abanga obutakkaanya byenjogera oba byensalawo oba byenasalawo aleta obujulizi obumala abuyo ku mmeeza abuseewo zeyise mbatya bwe yajja ne kondomu eyo ng'erebera kyenjogera nga si kyekyo akiwakanya ne mugamba ate eno kikintya konze net ebyo bikomyawo musajja wange mukwano gwange mukkakka mu nnyo era yaŋŋamba kantambule ŋŋende era yafuluma n'atambula n'agenda teyayongerako nadda nga kyenjagala kyekyo oluvannyuma lw'okumala okulaba olubuto lwa Nabagala Doreen nga lukuze era nalungenze kumulabako ngende mukwano gwange angulire ku chapati ne kasoda yandeka mu nnyumba nentuula paka ssaawa 3 za kiro nenkongoka nzekka nentambula nengenda olubuto alulabe ono omukazi ayagala kundiira byange yakomaawo nange nenkomaawo kati kondomu ng'ajambadde nga tebutuuka bwe mmaliriza okuzaala Nabagala Doreen kitaawe najja n'amuwa erinnya era mwami Beeni 10 ku kinnaakyo alina byayinza okukulengeza kuba alina byamanyi ko ebimu bwe bamala okutuuma omwana oyo erinnya mu luvannyuma lw'emyezi 3 kwena yajja mukwano gwange ne mwaliriza ono mukwano gwange yemala n'ekizadde n'omwana saamumuwa musitulako ekyo nkirayirira era yambuuza n'ebbaluwa kwe nanywera eddagala saagimuwa paka omwana asituleko omugamba ki naye nga tanasitula mwana waliwo yagambye nti mukulu Ssembatya yamugamba nti kondomu yagiteekamu ekituli obanga olubuto lwali lulwe kubanga kondomu nagimukobesa ng'obudde kwerebera sokoleke nagimukobesa eno kwerebera nebeeramu kati ye bwe yaŋŋamba nga amanji omwana buli wansanga nagisaamu ekituli nemugamba nalina omwana yalimu kyali kyama kyange ng'osirise ebyo mba nenjagala mukulu Ssembatya laba ate bwagayala ku mwana ono adda ku Nabagala Doola yaŋŋamba nga bugambi kangende mmala ofuna amaanyi ekitegeeza Nabagala yali bwakubeera wuwe adda ku Nabagala olwo wali osazeewo because wagamba nti adda ku Nabagala anti nakasitunkanira talya kamummi oba oli awo ate kamala ogenda okunywa ku kyayi nfuna amaanyi olungu banguba oba oli awo ono we yamulemera nga adda ku Nabagala adda ku Doreen bwali bugayaaba obutyo yagayala nakasombola we yatuuka nemugamba nkweyanziza nemuwa emyezi 3 naye banange maama ono yamuweejo amazima okitegeera kati bino byebikakasa nti abaana si omwana munda amale okukola ki okwetonda okutereera kanaye kati ne bwagamba nti kino ngamba kitegeeza taata ono yali mukuza bukuza okitegeera nga si yatonze naye mama gwe wali mugezi nze bugezi bwombadde sibutukako amagezi nebadde sigalina ate nakino kankibabuulire era ne bwokubira taata w'abaana bange abo ne ku kyalo akunnyonnyola bwe natuusanga ekiseera ky'okufuna olubuto nga nkuba essimu taata w'abaana oli luddawo kumisinga nga nninnya emmotoka nga ngenda nga ndufuna nga nkomawo tesaasoma naye ebyo mbimanyi bulungi ate mama mwagadde kakati ate bwe ŋŋamba munnange toyonona ssente zo tokola gino tekuli wo ate nze mpita mukyamu ate abantu be bansoya baŋŋamba bino nedda bwomugamba ki owaaye tekuli mwana wo olimba wamugabira omugaga nedda omugaga yakusanga naye aleeta obujulizi obumala osanga naye ayina kyamanyi taata ayina tumuliwe chansi ye kakati sokolabe sijja kusalawo kukola mukwano gwange
nabagamba bagamba omutaka akuuma kijja mwami ono mu myaka gyange abadde akuuma kijja yanoonya neŋamba mu myaka gye gwa service kale netwesanga kale gundi mukwano gwange naye olugambo sirwagala olugambo ku baana b'abandi lumazeeko emirembe abaana baŋŋamba maama tetulina taata mutuufu mbamuwe nga sibabe munsalirewo taata ayogere ekigeta akuuma kijja